ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا. tutendereza wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala ku ntandikwa y'okusoma kwaffe nga bulijjo atuyigirize ebyomugaso ate atugase nabyo atwongere okumanya atusaasira atwogeze ebirungamya ebitabuza ebitawula mu baddu be. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala nammwe abatuwuliriza era abatulaba okuba nti abasaasira mubeere nga muwuliriza bingi mulaba bingi naye ne mulondamu ebisinga okuba nga birungi ne tukolagana ffenna wamu mu kutambuza irimu eno ne mutusonyiwa ebisobye. Omulundi oguwedde twasoma contract ya money exchange oba aqdu sarf n'ebigikwatako ebitonotono ebitandikirwako ng'ebyomunda ebigenze ewala twagezaako okuba nti tubyewala. Omusiraamu asobola okuba nga agenda mu maaso n'okunoonyereza n'asoma. Bye twogera mu vidiyo zino si bye bisembayo okuba nti bye byawaggulu ennyo oba biba biweddeyo. Tusigala nga bingi bikyajja kati okunoonyerezako kukulu. Ate kira tulina okutegeera mu field ya muamalat, mu field eno eya business transactions n'enkolagana z'abantu, ebintu bingi bijja buli lunaku. Contracts empya zibeera engineered, platforms zikyuka, technology afuuse technology. Kati tugenda kufuna omutawaana mu maaso awo nga omuntu alina AI, artificial intelligence, emutegeerera era neegula. Kati tufuna ate omutawaana gwa ridha kwa mukimanyi nti nno tokkirizibwa kutunda n'okugula nga tosiimye nga negugulako tasiimye. Kati AI esobola okutuuka ku level nga eyina eyo will ey'obwanadamu nti nsiimye ngule ng'osobola okugikwasa. So kati AI esobola okubeera wakil agent wo mu mateeka ga sharia. Can the artificial intelligence become an agent such that ekola ne executing ebintu ku lulwo? So we are having many things coming up nga buli technology bwa advancing n'akula ayina engeri gy'alina okutuleetera okuzuukukamu naddala ng'aba wali mu kyovolaba. Nja kukubiriza omwoyo gwange n'egyammwe bawali mu bannange n'abayizi bayirimu okuba nti tufaayo nnyo ku biki ebigenda mu maaso mu nsi, kubanga ebintu bingi biri mu kututabukako ate nga bangi muffe tetunnaba kuba nti tubizuukukira okubiraba. Ensonga ze tumanyidde okuba nti twogerako zitutwalidde obudde bungi, naye nja kubasaba nga nange neetandikidde okuba n'obunafu. Siyinza kugamba nti ensonga zonna era nzifaako baki, naye tukwataganire wamu ensonga zino ezigenda mu maaso mu nsi zirina kyezikola ki kyeziri mu kukyusa. Okubawa example eya technology kyasobola okukola abantu, abakyala technology bwe yajja abasobozesa okuba nti tebafuna mbuto, baziziyiza, bazijjamu, bakola batya. Kyakyusa ebintu bingi nnyo mu ntambula ya societies ez'enjawulo. Kyasumulula obwenzi ku ddaala limu tayinza kukkiriza, kubanga omukyala kati obwenzi tekitegeeza nti alina obusasulira nga bwe yali alina obusasulira edda ng'embuto zigenzeemu. Kati ssaawa zino asobola okukola obwenzi nga bw'ayagala. Kifudde ebikolwa ebyokwegatta okuba nti biri layisi, buli omu abisanga. Kifudde ebintu bingi kagamba ne kiba kisumulule. Waliwo ebintu ebijja nga technology ne kisumulule akavuyo kangi. Kati ebigenda mu maaso internet mwagiraba ng'ezze yasumulula ebintu bingi nnyo, buli omu n'aba ng'ayogera. Society yakyuse, omukulu yatayogera. Kagamba technology tetumuzanyira. Kati bamaseeka tulina okuba nga tufaayo nnyo okugoberera impact ya technology, impact y'ebintu ebigenda mu maaso mu nsi ne changes ezigenda mu maaso, advancements ez'enjawulo ku mateeka g'eddiini. Kati ssaawa eno e Makka
tasobola kugenda nga tobukinze tiketi, togenda nga tewakuwandisemu yo program yo app ya Tawakkal. Is it Tawakkalna ya Basaudi? Olina okubukinga ogenda mu Rawda wali eri akafo kalina biki yagamba nti kamu ku bifo by'omujjana. Kagenda okulaba nga ekigenda mu maaso bw'oba togoberedde abantu baffe ku speed ya technology agenda kutukwata obeere nga tolina bw'osobola kuba guidinga if you're not up to speed. Kati nga bwe tukola ku nsonga ze tukolako ng'ez'okusomesa aqida, ez'okusomesa esswala, ez'okusomesa obufumbo, birungi byonna ebyo tetubivaako, naye tutunuleko ne ku sayidi endala eyinza okuba nti ate egenda kutabula abantu bangi mu mbeera emu oba endala. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atugase ne nasiha entonotono ezo ffe abaziwa then nammwe abaziwuliriza singa muba muzirabyemu amakulu. Olunaku lwa leero inshallah tugenda kuba tutunulira ate ekintu ekirala nga nakyo kikulu nnyo era kifaananako riba, newankubadde si riba naye nga kireetera abantu okuba nti bayiiya, kye bayita attahayul. Attahayul kwe kufuna ekkubo eritakkirizibwa mu ddiini likutuuse ku ekyo eddiini kye yagaana. Nga bw'olaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatunyumiza ku Bayudaaya oba Abaju, la'ana Allahu al-Yahuda, Katonda yabasaako ekikolimo kye, lamma harrama Allahu alaihim shuhumaha, kasita Allah tabaraka wa ta'ala yabagaana okulya amasavu ag'ebisolo ebyo byali bagaaniddwa, kyekyatuukawo jamaluha, bakwata amasavu ge babagaanye okulya ne bagafuula, ne bagatransforminga, ne gafuuka butto, ne gafuuka omuzigo, ne gafuuka ne bakola ki, ne bagalya ne batunda n'okutunda. Kubanga amasavu g'ebisolo ebifudde na biki byonna obusiraamu bukola ki, bubigaana. Kiringa bwe banakugaana okulya embizzi ssaawa eno, gwe n'ogamba nti derivatives z'embizzi tezigenda kukola ki, kuba nkulu ng'amasavu ne sikini y'embizzi na biki kasita baŋŋaana kulya. Kati buli woogezaako okupalapalanya otuuke ku haramu ng'okyusakyusa kye bayita tahayul oba hiila. Kati kye tugenda okulabako leero kikolwa, abasuubuzi bakikola okwewala okugamba nti bagudde mu riba naye ng'ate bagudde mu kisinga riba, kubanga alidde riba abakkiriza nti mu butuufu ninamu omutawaana, ninamu obunafu mwene ensonga era ngenda kukola ki, ngenda kulya riba. Naye ono owattahayul akozesa hiyal aba amanyi haramu nti ali wali, kati n'atandika okugeziwalira ku ddiini n'okugeziwalira ku sharia okugiraga nti ye mugezi okugisinga, kagiyite eno asigale ng'afunye ekyenyini kye baagaana naye nga tayise mu kkubo eno. Actually tigaba magezi, oba weebonyaabonya oba weetaaga okudda ku sayidi y'amagezi amatuufu okugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Kye twogerako kye bayita bayu al-ina, okutunda okwaki, okwa ina. Okutunda okwo kutegeeza ki era ekifaananyi kyakwo kifaanana kitya nga tunaba kukwogerako kigenze wala. Al-ina kitegeeza an yabi'a sil'ata, ye muntu okutunda ekyamaguzi, essimu, kamera, kyonna kyotunda nga kyamaguzi, bithamanin halin, ng'okitunda bakuweemu ssente kati ez'obuliwo. Essimu yiino oba emmotoka gy'otunze ya bukadde 10 era n'ojinguza n'enkuwa obukadde 10, kye bayita thamanin hal. Opposite yakyo kwe kunguza emmotoka n'enkugamba nja kukusasula later, kye bayita thaman el muajjal, era kitutuusa eyo sale gye bayita al-bay' al-ajil, al-bay'u al-ajil. Kakati mu'ina, mwegendereza akantu kano katera okubuzaabuza. Mu'ina gye tuli mu kwogerako kati, omuntu atunda emmotoka
bithamanin hali ne bamusasulirawo ssente ezo tuli fena thumma yashtariha naddamu n'agula emmotoka eyo ng'agigula ku muntu gw'ava okugiguza onguzizza emmotoka nenkusasula then n'ogingulako ate mu kaseera ako kennyini bithamanin muajjal except okuggyako nti ate bw'obadde ogingulako oginguzeeko ng'ojja kunsasula later rather nja kukusasula later tuli fena kandizemu ekifaananyi ekyo olina emmotoka nze onguziza emmotoka nkusasuliddewo tuli fena then n'ogingulako like nenjizamu nenjikuguza ekifaananyi okuvayo bulungi oginguzizza ate nenjikuguza wabula only that this time nja kukusasula later kansubira ekifaananyi kitegerekese bulungi naye nga later gwe ngenda okukusasula tuli fena ngenda kusasula sente ezisukka muki mwezo gwe kamba mu bukadde 10 kati bayita aina bw'oba weegendereza ekifaananyi ekyo ekya aina ojja kulaba nti ekituufu ekiri mu happeninga emmotoka yo weeyita tenaba na kumuvinga naye nze naawe anguza tuli mu kufuna ssente oba tuli mu mbeera yakwefunako ssente nga tugenda kuzza ssente ezisingako obungi nti emmotoka weeri n'obukadde 10 mbututte naye ate nja kukusasula beyond bukadde 10 oluvannyuma kati olaba nti kakodyo akakozesebwa okuteekawo emmotoka wakati awo erowoozese mbu Allah oba ekwenyekwenye omuntu alowooze nti nno yaguze emmotoka n'agitunda naye ng'agiguze mu ssente nnyingi olw'okuba ogiguza omuntu ono ate kennyini agikuguzeeko ate ng'ogenda kusasula later tosasulirawo ate ng'ogenda kusasula ssente ezisinga obungi like ng'ozitunda nnyingi nange ngula ku ssente nnyingi kifuula contract eyo kubanga kakodyo akatuusa abantu okuba nti bagenda mu riba era abamanyi bagamba nti eyo contract eriki eri haramu eriko ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba idha tabayatum bil'ina singa munettanira akaseera kanaatuuka abantu ba umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mwettanira ina okwo okutunda kwe tuva okunnyonnyola wa akhadhtum bi adhnabil baqar ne mutandika n'okuba nti mwekwata ku mayembe g'ente wa raditum bizara ne muba batebenkevu ne bye mulima of course kiri ekigambo ekisoose Sheikh Ibn Uthaymin we yali annyonnyola hadith eyo ekigambo ekisoose ekya adhnabil baqar ekyokwekwata kikolwa kyakulaga nti nemu akaseera we kanaatuuka nga mulimye nnyo mutuuse n'okuba nti ente zibayambako kukulima kubanga ze mukozesa ne musika ne musibako ebintu ezenkumbi ne zitandika okusika ne mulima kugamba obusuubuzi n'edduniya bibamazeemu mukoze ina muli mu kulima mu exportinga mukola biki wataraktumul jihada era akaseera ako wekanaatuuka ne muviira ddala ku bya jihad y'ebika byonna ne muba nga temukyafaayo ku kusaasaanya ddiini kukulagira kukola bantu kukola bintu birungi bantu kuba nti beeyisa bulungi kukowola eri Allah tabaraka wa taala okula nako ng'abantu ffe mu jihad nafsi n'okugenda mu maaso n'okusaasanya eddiini etuuke mu buli kifo ne mubivaako Allah yagamba nti sallallahu alaikum dhullan Allah tabaraka wa taala agenda kubako kangambe ekibaati ky'obunyomoofu Mungu agenda kukwata obunyomoofu bubeere nga bubakulembedde nga temulina kitiibwa kyonna la yanza'uhu Allah tabaraka wa taala nga tagenda kubajja mu mbeera eyo ya bunyomoofu hatta tarji'u ila dinikum mpaka we munaakwata ekkubo ne mudda ku ddiini yammwe
ne mumanya nti okusaala kikulu, ne mumanya nti obuntu bulamu kikulu, okukola jihad kikulu, okusoma kikulu, okutambuza obusiraamu kikulu. Kati hadithi of course erimu ebirala nga biyinza okututwalira time okuba nti tubyogerako, ate nga bigenda mu maaso. Kati turelaxinzemu ng'abasiraamu okutwalize wamu mu kutambuza ekigambo kya Allah tabaraka wa taala n'okukakasa nti obusiraamu butuuka mu maaso. Ate abasazeewo okukola jihad ne gye bayita jihad ate si jihad mu mateeka g'eddiini, era butujju kufuulayo kabinja, akabinja ne keekumamu omuliro awo ne kagamba ffe akabinja gundi katugende tutta abantu mu katale. Ne biba nga jihad yonna terina makulu gaayo gye bali mu kukola. Kati jihad y'omulembe gwaffe eri nnyo mu kusoma, eri nnyo mu kutambuza obusiraamu n'okuba ntuba intellectual debates n'okuba ntufuna ssente okukola okw'amaanyi. Kati naye it should not gamba okukola ennyo kuleke kubaamu haramu. N'okulima n'okuba ntu exporting tuba busy mu busuubuzi should not be at the expense of what? Spreading the religion n'okukwata ku busiraamu buno. Nga kitegeeza tulina okuba ne balance wakati waki w'edduniya n'akhira. Nabbi kye yali atugamba mu hadith eyo mu kutegeera kwange wallahu a'lam. Naye nze kyenjagaddemu olw'omusomo gwaffe guno gwe tulimu, Nabbi yagamba nti idha tabayatum bil aina, okutunda kuno kwe tugambye okwaina, Nabbi yakwogerako binnas, yakwogerako mu bigambo bye kennyini, n'akuteeka mu bigambo ebiraga nti nno bwe munaakola ebyo Mungu agenda bassaako ki obunyomoofu, ate mugenda kubonaabona ku nsi, temugenda kufuna kye mulowooza nti mugenda kufuna. Nga kitegeeza nti obwa haramu bwakyo buvaawo. Kubanga Allah ekintu kyokola Allah n'akussaako okuba nti oli wa wansi n'obunyomoofu naki, n'okuba nti agenda kuteeka mu mbeera ey'akanyigo mpaka bw'onadda ku busiraamu ku ddiini yo, kitegeeza nti ekintu ekyo kiri haramu. Kati tugambye nti aina si riba yo nga yo transaction, wabula transaction yekutuusa mu kugezaako okutetenkanya ogwe mu haramu Allah gwe yakugana nga weefuula ki? Weefuula omugezi. Ate ne tugamba nti ate ekyo kibi nnyo n'okusinga omuntu agudde mu riba, kuba kati gw'obanga ategeeza nti sharia tekola ki? Ogenda ogikolako istidrak. Bino teyabikola, kino teyakitegera bulungi, kanjiyita wano kanjipalapalanye. Abamanyi ba sharia ndowooza bamaseeka batuwuliriza oba gwe atuwuliriza nga tuli seeko, ina seekawo asobola okuyambako okwawula wakati wa hila ne makhraj. Obusiraamu butukubiriza okuba nti bwe tuba tulowooza ku mbeera ze tuwangaaliramu tufune makharij shar'iyya. Sharia webanga yagaana ekintu kino tufunye tutya obufulumiro, oberenga mutuufu kino bakiganye naye nyinza kukola ntya nenfuna result yemu mu ngeri ya halal kye bayita makhraj. Kyanjawulo ku hila ne tahayul. Kino kiri negative kikutuusa ku solution naye ngeri negative kubo liri haram. Kino kikutuusa ku solution ngeri positive naye kubo ate ng'ekkubo liri halal. Kati bibiri bikozesebwa bamanyi mu Islamic finance mu qawaid za sharia za muamalat okufuna makharij, naye amanyi tebakkiriza mu nsonga ya hila kubanga yo eri tahayul, kugezaako kuyiga bupalapalanya na kutuuka ku kyotalina kuba nti okituukako mu makubo ag'okugezaako okuwewula sharia nga gwogeziwala okugisinga. So nga ate makhraj, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah tabaraka wa ta'ala bw'omutya akuwa ekkubo w'oyinza okuba nti oyita, wa yarzuqu min haythu la yahtasib, ate era n'akugabirira mu mbeera gy'obadde tokola ki? Tosuubira. Kati mu bufunze mu episode eno twagadde okwogera ku ekyo kye bayita bay'ul aina, era ekifaananyi kyakyo tugenda kukiddamu katono nga tumaliriza. Kye kifaananyi ekigamba nti an yabi'a sil'ata bithamanin hali, kwe kuba nti omuntu atunda ekyamaguzi kyasazeewo okutunda nga bagenda mumusasulirawo mu kaseera ako, thumma yashtariyaha, bw'amala okukitunda nga bamusasudde ate naye naddamu n'akigula naye ng'ate ajja kusasula luvannyuma. Tasasulirawo, ajja kusasula luvannyuma naye ng'ate kyagenda okuddamu okusasula luvannyuma gugenda kuba muwendo nga gusinze. Kati olaba nti ekyamaguzi tekivudde yadde mikono gy'ono nti kikoze kitya, wabula kabadde kakodyo kakuba nti omu afuna ssente nnyingi okusinga zawaddeyo munne, wabula ng'ate azongeddemu. Ekifaananyi kyennyini ekya riba
ekijjira mu kuwola nga tujja okulaba maaso ndoza mu episode ejjange mu babiri nga twogera ku contract ya qard, contract ya loan n'amateeka agagifuga mu sharia. Bino byonna tubyogera nga tubirelatinga ku topic zaffe eza riba. Ebifaananyi bino bituyamba okuba nga twongera okukenkuka n'okutegeera riba. Saagala nnyo okuwanvuya episode eno, kibadde kifaananyi ekyo. Inshallah mu episode eddako tujja kuba tulaba ate ebifaananyi ebirala ebifaanana ko riba. Nsuubira nti tujja kuba tulaba contract ya qard, okutwaliza ewamu, contract ya loan nga loan engeri gyetambulamu, era tujja kusobola okudistinguishinga wakati wa loan eya boda ne loan ey'emmotoka ne loan eya ssente, kubanga si engeri gye tubikozesa mu Uganda ebigambo ebyo eri very simplistic, ate nga buli bw'okozesa ekigambo mu mateeka aga sharia ne mu mateeka ag'ensi kibaako ne implications, kirina consequences. Kyovola nti balooya ne bamasheekh bali selective nnyo, newankubadde abamu tumanyi okunafuwamu nnyo netuba nga tuli baluwewere, naye seeka alina okuba nga ali very cautious, ng'afaayo nnyo ku bigambo byayogera, kubanga buli kigambo kyayogera kirina consequences. Kino kirina definition yakyo mu sharia, kirina definition yakyo mu lulimi lw'abayogereddemu Luganda, Luwarabu, kirina ne definition yakyo mu mbeera z'abantu n'empangala gye bawangaala. Kati oba olina okuba extra careful okakasa nti ebigambo by'oyogera bitegeeza ekikyoyagala okutegeeza, era n'abantu babitegeera mu mbeera gyoyagala ki bategeere. Ekyo Allah yakigaba. Tusimusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire, atuwangaaze obulamu obulungi, atuzzeemu amaanyi, atukuumire ku mulamwa. Inshallah tuddemu tusisinkana ate mu episode ejj'okuddako biidhnillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah.